ennaku z'omwezi 15 twetaaga emitwalo 12 egya dola. Bw'oba ozituwa mu dola zituwa mu dola, bw'oba ozituwa mu za Uganda zituwa mu za Uganda. Nsaba Katonda akukwateko okitegere nti okuyimirira mu mulimo gwa Katonda kye kisinga. Ekisiiba ky'ennaku 14 kiyingidde olunaku olwokuna ng'abakkiriza basaba Katonda ebireekaana bisirike, era omusumba Lozias Bujingo wasinzidde n'azzaamu abakkiriza amaanyi nti bijja kusirika. Abaleekaana tibakuleeteranga okuwanika. Bw'oba basinga magezi noonya nnyo amagezi agasinga g'obadde olina. Bw'oba basinga kukola, kola nnyo okusinga bw'obadde okola. Togayaala. Isaaka n'asima ne bakaayana n'alutuuma. N'addamu n'asima ne bakaayana n'alutuuma. N'anunula ebyalo ebya kitaawe byonna. N'asimayo oluzi olulala. Abatutawaanya bakoowa kubanga bituuka ekiseera nga tebifuna. Ekiseera kituuka akutawaanya ng'akawunti yagiraba nkalu. Bassebo ne bannyabo baba bakulikulutinga okutawaanya. Wandibadde olwokola mangu obudde. Emyaka gy'olina mu nsi mitono. Tojoonoona mu kulwana nabo otaatandika. Buli akusingako muwe buwi kitiibwa. Omusumba akubiriza abakkiriza okwagala obulamu bwabwe n'okubwagalizanga ebirungi. Yiga okwematira si kirungi okubeera mani pleaser. Kubanga abantu bwe twagala tusanyuse bonna babeere basanyufu. Ge maggwa ge tulina mu bigere. Abasinga obungi abatuleekaanira baalyako mu bibatu byaffe. Tolina mulabewo ng'ali Zimbabwe. Ebireekaana ebyatuyingiza ekisiibo bitumanyi. Naffe tubimanyi. N'olwekyo nkwegayiridde. Toliyakitinga ku buli kiyenje na nkukunyi na biku ebireekaana. Ebisinga obungi binyoome bijerege. Bifiise weerage. Bireekaane. Weebuuzenga bwebuuza nti ebireekaana bireekaanira ki? Ansa nyangu nnyo. Nagibawa nakati njibawa. You are better than them. Munnabuddu agamba mu nsi yonna gy'otambulira kasita obeera ne Katonda obeera wanjawulo. Yono ashawa wano modulo. Eyava wano n'agenda ng'agenze kuba kyey'obweru. N'atuuka e Dubai ngeri obwetaavu bw'okusiba enviiri. Omwaka ogwo n'apangisa ekifo w'ateeka bizinesi n'ateekayo saluuni. Kati ayina n'abakozi. Alinnya ennyonyi najja n'akola ku bwa Asha. N'addayo. Bw'awulira sizoni n'agandi kaŋŋende mu sizoni y'ebireekaana bisirike. Akozeeko wiiki emu azzeeyo. Tolina transport olwaleero naye ojja kutuuka ekiseera nga paasipooti yo tewakyaliwo bateeka visa mu linnya lya Yesu. Bw'oba ne bizinesi nga ntono ng'erimu omukono gwa Mukama evaamu ebibala. Gw'osobola okuba tosize birime. Ni naawe olina obuntu butono bw'osuubudde. Bukwase Katonda, suubula ne Mukama. Butembeeye ne Mukama. Buteeke mu bizinesi yo ne Mukama. Kola ne Katonda. Ye Katonda azimbulukusa katono ne kafuuka eky'amaanyi. Enteekateeka y'okusonda ssente okusasula satellite Salt Media esaasaanya enjiri mu nsi yonna ekyagendera ddala mu maaso ate olwokutaano kusaba okw'okuyita mu kiro ku Kananland e Makerere Kikoni. Byakasimbazi Yusuf, Crystal TV, Omunnyo.